Poliisi ekakasizza nga bwegenda okuddamu okuwa olukusa abantu abeekalakasiza ku kkooti e Makindye nga bawakanya Gen. Kayihura okuvunaanibwa. Amyuka omwogezi wa poliisi mu ggwanga Pauline Namaye akakasizza nga bano bwe baasaba olukusa lwa poliisi okwekalakaasa ng'era bwe banaddamu okusaba olukusa olulala baakuluweebwa. Era twabawa olukusa okwekalakaasa naye nga okwekalakaasa nga kuli peaceful nga temulimu ebintu ebyokwenona n'okugaana abantu ate n'okukola efujjo. Kati bye twalaba nti bakola efujjo ebyo tetwabawa olukusa nti babikole. Era nga poliisi yagezaako okulaba tutaasa embeera eyo ate abantu basobole okukola emirimu gyabwe mu kkooti. Mu ngeri y'emu Namaye ategeezezza nga bwe bafunye simanzi eziyita omusirikale waabwe Aaron Baguma mu kkooti avunaanibwe emisango gy'obutemu. Bonna be twatwala mu kkooti era baali ku musango ogw'okutta ate kkooti yatuwa advice nti tusobole okukyusa ne ku charges tuteeke ku Aaron, so kati twakikola ate ne samonzi basobodde okuzireeta. Ssaabawabi wa gavumenti amaze ebbanga ng'asaba poliisi omusirikale ono Aaron Baguma avunaanibwe ne banne abagambibwa okutemula omukyala Donna Katushabe ku kibanda kya Pine wano mu Kampala. Basirika Sarah, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.